bingi nnyo naye ssaawa eno wetwogerera obubbi oba nkireete ntya obubbi twali tumanyi nti buli mu basajja okusinga naye ennaku zino abakyala obubbi bungi abakyala nga ffe ababba ebintu mu zaakeedi abakyala nga ffe ababba ebintu mu supermarket ffe ababba ebintu byawaka kati n'omwana gwe nalabye gwe batimbye akapande nga bagamba wanted ali ku wanted omwana omuwala bategeka baby shower yali bridal shower baby shower I think one of the two eya sister we naye naddukawo ne ssente za shower n'agenda nazo so kadde ka circulating all over social media and everywhere ku WhatsApp and everywhere naye ng'omwana bamutaddeko wanted kakati omwana ow'obuwala ne bakwata ssente ne bazikunganya ne bazikuwa. You can even explain bannyonnyololemu okubeera ku nsiko olwe ssente mmekeza manya bridal shower baby shower okitegeera todduka nazo come and explain bannyonnyole oba banyiige naye ng'obagambye oleme kubeera ku wanted kati bakutimbye all over social media oswadde ani anaakuwa obuddamu nga buli omu akutimbye so obubbi bungi nnyo tulabye abakozi b'awaka abadduka n'abaana b'awaka oli n'agenda n'omwana wa mukama we n'adduka naye so leero nina vidiyo eno naye kikwasa ensonyi tuwe vidiyo eno ey'abakyala babadde babba mu supermarket nobba butto nobba boxi z'ebintu n'ozikola n'oziteeka mu mbugo mu bukyala eyeba skill ate omuntu akwata akadomola ka butto n'akasonseka bw'atyo n'atambula majestically ng'alinga atalina yadde weight y'ekintu eyeba skill kati yono omuntu akatandikanga akaze ne gy'agenda akoma ne kifuuka nga kwegamba mulimu nga takyayinza kubeerawo without it ye muntu atayagala kukola olw'okubanga ye ayina gy'abitoola omuntu atwala ebitali bibye bannange sikitegeera gwe nojja n'obanga ajjawo ebibyo ng'olinga eyabiteresa awantu laba skill laba omukazi laba kye bakola tebamanya nti kamera weeziri okitegeera so kino kitujjukiza naffe abalina amaduuka nti okuteekamu kamera kikulu yes naye n'okuteekamu kamera eraba obulungi na kikulu nti wozoominga feesi z'abana abantu osobola ozitegeera obulungi n'ozitegeera n'omanya w'otandikira naye wadde ate abamu kati ono bwabba wano agenda okuddamu okubbawo nga wayisewo emyezi nga 8 nga wamwerabira kye batera okukola wabbye oluusi tatera kuddawo mangu ate era bw'aba asobodde okudda beba abba leero nadda enkeera kuguumaaza akubba leero n'akubba emirundi egyeddiringana ng'esatu n'atadda mu kifo okumala emyezi 8 sinakindi n'omwaka ng'agenda atambula ebifo ebirala naye laba skill gy'akozesa n'addira akadomola mu magulu n'atambula nako nga alinga talina yadde kya bannange olwo nno wabbye akadomola oba bwakiri naye eriyo ababba emigaati ne bagikola ne bagite kati wano waliwo abadde ambuuza ndana kati omuntu wabba omugaati ng'agutuuse ewaka nga wabanne nga bakozesa omuzadde asigala muzadde be bazadde abapaakinga emmere n'agikwata nga yagikuttekuttemu n'agikwata n'agipaakinga n'akwata emigaati obuntu bwe n'obufissefisewo n'abuteeka eno mukaleega n'abuteeka gy'abutadde n'abusoseka mu nsawo n'atuuka eka n'abisokolayo bulungi nnyo gye yabitadde byonna n'ateeka awo nga muyina okulya kubanga aba abayigidde ng'abaana kati waliwo ekimbuza nanga kati bwe mutuuka ewaka mboolwo nga mumwebaza mami kulika oba omanyi avaawa oba yeeteguluddemu bwa oba abyejjiriddemu bwa yamanyi kati gwe n'abateera ku sowaani nga muyina okulya mami yeetisse naye maama eno sikiru y'obubbi tuba kikyali ku oyo